my soul, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sing with me, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yes, worship his holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, worship his holy name. Sing like never before, and worship. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when I need. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, worship his holy name, holy name. Like never before, my soul, I worship your holy name. You're rich in love, oh, you're rich in love, and you're slow to. Your name is great, and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Worship his holy name. Worship him, worship him. Hey, sing like never before. Oh, I worship your holy name. I worship his holy name. I worship your holy name. Oh, worship his holy name. Your holy name. Amen. Now listen, wuliriza we are going to declare tugenda kulangirira that Jesus is at the center of my heart. nti yesu yali ku nkungo y'emitima gyaffe. In everything, Jesus is the center. Mu buli kye tukola yesu ali wakati waakyo. Go ahead. Jesus at the center of it all. We give you all the praise, Lord. Jesus at the center of it all. Please allow him to be the center. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. It is Jesus. Jesus, and nothing else
of our lives. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Oh, are the center of it all. Oh, Jesus, be the center of my life. Oh, Jesus, be the center of my life. Jesus, Be the center of our lives, Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, Jesus, and nothing else but you. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart to the head. Jesus be the center. It's all about you. Yeah, it's all about you. Oh, from my heart to the head. Father, we just give you all the praise. We praise you this afternoon. Thank you for the blessing. Thank you for the gift of healing, for the gift of salvation, for the gift of forgiveness, and for the gift of authority over satanic forces. We thank you for the gift of sonship. Thank you, Lord. Amen. Give God a mighty hand clap. You can take your seats in just a few minutes. I'll try to rush it through. It seems Pastor Paul took my service, then I will borrow from his service next Sunday. And, so that we compensate each other, we pay. Amen. Amen. So otherwise, we have some brothers who lost some relatives. Who lost relatives. Pastor Kavuma lost his uncle.
Musumba Kavuma yafiiriddwa At uncle least we. most of the people have gone to go to Abantu bangi abagenze to omuziikirako. bury. And also our brother Baker Ne muganda waffe Beka lost his brother. yafiiriddwa muganda we. I don't know whether it's the elder brother or the young brother. The elder brother. I think they are born Omukulu. only two. So in Bush, is it Bushenyi? Yeah, Bushenyi. Bushenyi ndowooza. So they went. Baagenze. So anyway, we worship the Lord that God is good all the time. Tusinza Mukama kubanga mulungi ekiseera kyonna. Jesus is the center Yesu yali wakati wa buli kintu. of everything. I'm not going to differ away from what I've been teaching these past weeks. Sigenda kwawukana ku ebyo bye mbadde nsomesa wiiki zino It is eziyise. my joy to point to you or to show you the power of the cross. Ssanyu lyange okubalaga amaanyi g'omusaalaba. Because once you know the truth, Kubanga kasita omanyi amazima, the truth will set you free. amazima gakufuula wa ddembe. Ladies and gentlemen, Abaami n'abakyala, I was there. naliyo. I gave you my testimony last week. Nabawa obujulizi bwange wiiki How ewedde. I was born, how I grew up, Engeri gye nazaalibwa gye nakulamu. how, what kind of challenges in life that I faced, Bika ki eby'ebisoomooza bye the nasisinkana. kind of diseases that tormented me, Ebika by'endwadde ebyanyigiriza. the demonic forces that tormented me to an extent that I could not live in the house at night except to look for where at least there is a disco to be there. Emyoyo emikyamu egyantulugunyanga ekiro nga gintuga nga sitobola na kubeera mu nnyumba kiro wabula nga nnoonya ewali ebidongo nsula eyo. It's not because I just loved the bidongo and whatever, but I didn't want to live in the house. I was so tormented, so tortured, that I was just afraid whenever it turned dark. Si kuba nti nayagalanga ogenda mu ndongo naye nga natyanga nnyo ennyumba ekiro kasita obudde bwakwatanga. I was faced with so many challenges. I did not know where I'm going. I didn't know how to overcome this. I didn't know what would be the end of everything else that was Ebisoomooza going on. byali bingi nga simanyi bwe naabiwangula, simanyi n'enkomerero yange n'abeera etya. Because of that confusion, I told you, I took to drugs. I had to get married to drugs. Nabagamba nti olw'okutabulatabulwa kwo natandika okukozesa ebiragalalagala. Because I didn't want the torment and the torture of questions that Satan threw at my life. Kubanga nali saagala kunyigirizibwa kw'ebibuuzo sitaani bye yambuuzanga. Fear on the outside and worries on the inside, afraid of darkness, afraid of the future. Okutya kungulu, okweraliikirira munda, n'otya eby'omu maaso, n'otya emizimu, n'otya buli kimu. I was told that I would not live to celebrate my 16th birthday. Kubanga baali baŋŋamba nti nno nnyinza obutaweza myaka 16. If I did, at least by 26, I'll be gone. Nti kale singa nagezaako ne ngiweza ku myaka 26 nja kuba nfudde. I shared with you this testimony on Nagabana Sunday. nammwe obujulizi buno Sunday ewedde. Now that testimony, the reason I'm sharing it with you, so that you may know that Jesus is able to do exactly what he promised to do in your life. Ensonga lwaki ngabana naawe obujulizi buno omanye nti nno Yesu asobolera ddala okukola kye yakusuubiza. There is power in the cross. Waliwo amaanyi mu musaalaba. The cross is not just a symbol to look at. Omusaalaba si kabonero bubonero ka kutunuulira. Paul said the message concerning the cross is foolishness to people that are perishing. Pawulo yagamba nti nno buno obubaka obw'omusaalaba busirusiru eri abo ababula. People simply talk about it. Tebakyogerako bwogezi. But to us who have been saved from certain things, it is the power of God. Nti naye erife abaalokolebwa okuva mu bintu eby'enjawulo ge maanyi ga Katonda. I just thank God that
I don't have any slightest doubt about God. God has given me a clear conscience as I serve Him and worship Him and pray to Him day and night. Nebaza Mukama nti nno siina kubuusabuusa kwonna wadde okutono ku Katonda kubanga andeetedde okumutegeera nga muweereza nga musinza emisana n'ekiro. I have a clear conscience Mutegeera bulungi about God. Katonda. A strong faith Okukkiriza okw'amaanyi. that despite of the challenges that I meet in life, they are no match when I compare them with the greatness of the God that I know who has saved me from where I was. Nti newankubadde ebisomoza bingi mu bulamu naye tebyenkanankana na kitiibwa kya Katonda oyo eyandokola. Ladies and gentlemen, Abami n'abakyala, at the fullness of time, ebiseera nga bituuse, God, through His grace, Katonda okuyita mu kisa kye He sent His Holy Spirit yatuma omwoyo we omutukuvu who came to me eyajja gye ndi and opened my spiritual eyes. naggulawo amaaso gange ag'omwoyo. Despite of not knowing what I was doing, but I did it anyway, I came forward and I raised my hands and I said, they told me to repeat those words that Jesus is your Lord, and I did so. And then, henceforth, Jesus saved me. Newankubadde nga nali simanyi kyenkola we babuuza yagala okulokoka najja mu maaso ne mpanika emikono gyange ne njatula ebigambo eby'obulokozi era okuviira ddala ku lunaku olwo Yesu yandokola. I am free. Ndi wa ddembe. The person who was sickly, Omuntu eyali alwala buli kiseera. the person who was told not to see or celebrate his 20th or 16th birthday Eyagambibwa mbu nno tajja kukula kuwangaala because of the operations, olw'okubanga bannongoosanga cutting off the intestines, nga basalako ekitundu ky'ekyenda. because I was told that that is an incurable disease which will never cure, so they will have to keep on cutting off until they will have to cut nothing and die. Kubanga baŋŋamba nti nno ekyo ekirwadde kye nalina kyali tekiwonyezebwa nga bajja sigala basalako ekitundu ekirwadde paka we banatuusa nga tebalina kye basala nfe. Ladies and gentlemen, Abami n'abakyala, now it is over 27 years since Jesus became my Lord. kati emyaka gisoba mu 27 okuva Yesu we yafuuka omulokozi wange. Ever since I brought Jesus into my life, Era okuva we nayita ne nnyaniriza Yesu mu bulamu bwange, nobody has done any operation on my life. tewali yali azzeemu kulongoosa mubiri gwange. Every month I used to receive 6 injections because of the chronic tonsillitis. Nafunanga empiso 6 olw'amabwa g'omu bulago buli mwezi. I was told to go for operation, but one doctor says if you operate these, they said that these are chronic tonsillitis. If you operate them and they happen to come back, he dies. Waliwo omusawo yagamba nti nno bannongoose naye omunagamba nti nno agamabwa ge nalina gaali gasigalawo nti singa bannongoosa ne gakomawo nja kufa bufi. And they said rather let us keep him on medicine. Ne bagamba katumuleke abeere ku ddagala. 6 injections every month. Empiso 6 Every month. buli mwezi. Until the Son of God made manifest in my life when he came. Paka omwana wa Katonda we yalabisibwa mu bulamu bwange we yajja. And I took him as my Lord and Savior. Ne mutwala nga Mukama era omulokozi w'obulamu bwange. And he saved me. Era yandokola. He heard my cry. Yawulira okukaaba kwange. He had mercy on me. Yansaasira. And he came forward and took hold of my hand. Najja n'ankwata ku mukono. And he said, I have come that you may have life and have it in abundance. Najja n'aŋŋamba nti nzizze obeere n'obulamu ate obeere namwo mu bujjuvu ddala. It's now 26 or 27 years Kati wayiseewo emyaka nga 27
I don't know anything to do with the injection. Simanyi bya mpiso. Maybe the injection of the COVID now. Okujjako kano akayiso ka COVID. Because I know I'm not going to be injected because of COVID, but I'm going to be injected, I know, because one day I'll have to travel. And I know these people, they will say, you must have a certificate. Sigenda kwegema kubanga COVID mutya naye nkimanyi nina okutambula ate wengenda ebweru bajja kunsaba certificate eyo. So I will do it for their sake. Kati nja kikola ku lwabwe. I will do it for the sake of travel. Nja kukikola kubanga nina okutambula. But COVID? Naye COVID? No. Nedda. The Son of God who appeared, Omwana wa Katonda eyalabisibwa. he took all things on the cross Ebintu byonna yabitwala ku and musaalaba. nailed it on the cross. Era n'abikomerera ku And musaalaba. by his stripes we were Ng'era healed. olw'emiggo gye egyamukubwa twawonyezebwa dda. Healed. Twawonyezebwa. It's 27 years plus. Emyaka 27 n'okweyongerako. That forces or that demonic thing that used to torment me to an extent of not sleeping in the house. Ekyo ekintu ekizimu ekyantuganga nga kinnemesa n'okwebaka mu nnyumba. Gone. Kyagenda. After 3 months, Nga wayiseewo emyezi 3. having received Jesus as my Lord, Nga mmaze okufuna Yesu nga Mukama I wange. read these scriptures Nasoma ebyawandiikibwa and bino. I came to know the power of the cross. Ne ntegeera amaanyi g'omusaalaba. What Jesus has done for me Yesu bye and yankolera. who I am in Jesus. Naki kyendi mu Yesu. For me, ladies and gentlemen, let me tell you the truth. I never went to the pastor to pray for me. Abami n'abakyala nze saagenda wa musumba kunsabira. No. Nedda. The moment I received Jesus, Kasita nafuna Yesu. I only got hold of the Bible Nafuna Bayibuli yange. and I read the Gospels. Ne nsoma enjiri. I would read up to 3 p.m. Nga nsoma paka ssaawa 9 ez'ekiro. Read the Bible. Nga nsoma Bayibuli. I would spend days. I remember there is a day I spent 3 days and I read the Bible from cover to cover. Nasomanga Bayibuli waliwo ne lwe namala ennaku 3 3 days. Nsoma mu nnaku 3 okuva gyetandikira paka gyekoma. And I discovered that there is power in the word. Ne nkizuula nti waliwo amaanyi mu kigambo. It's not the word which has power, Ekigambo si kye kirina amaanyi. but the power is in the spoken word of God. Whatsoever God is said, he will watch it to come to pass. Naye amaanyi gali mu kigambo kya Katonda ekyayogerwa nti buli kye yayogera ajja kukituukiriza. I read it somewhere Nina bwe nakisoma that in my name nti mu linnya lyange you will cast demons. mujja kugoba emizimu. And whatever you bind on earth Na buli kye musiba ku nsi will be bound. kijja ssibwa mu And I ggulu. said, this, Lord, is my word. Ne ŋŋamba kati kino kigambo kyange. I started moving out looking for people who are demons and shrines to burn them. Ne ntandika okunoonya abaali banyigirizibwa emizimu n'awali amasabongooke. After 3 months, Oluvannyuma lw'emyezi 3, one day I was sleeping. olunaku lumu nali neebase. I had the same similar voice. Ne mpulira eddoboozi lye limu liri. And I looked around. Ne ntunulatunula. And the demon was there. Ekizimu nga weekiri. It did as it used to do. Ne kikola nga bwe kyakolanga. Came straight on me. Ne kijja ne kintuukako n'amaanyi. Immediately, Mbagirawo. I felt like something that went around my neck. Ne mpulira nga waliwo ekintu ekiringa ekyetoolodde obulago bwange. There was like a cast iron around my neck. Nga kulinga okuliko ekyuma kye bateeseewo okukuuma obulago bwange. When the demons came, Kati emizimu gino weejajja. they could not get hold on my skin, but they just tried and struggled to press through that iron around me. Nga tegisobola kuntuukako ku mubiri naye nga gigezaako okunyiga ku ekyo ekyuma. Now I'm telling you the truth. Mbabuulira amazima. And after some time, Era bwe wayitawo I ebbanga. could feel that they are trying, they are fidgeting to,
to press so hard on me. Nempulira nga bigezaako birwana okuba nga binyiga. And then after some time, Kati wayitawo ebbanga I laughed. ne nseka. And then I told the devil, Ne ngamba Sitaani, Sitaani, aren't you afraid of your boss? totya mukama wo. That is the word I spoke. Kye kigambo kye nayogera. I was only 3 months in salvation. Nali nakamala emyezi 3 gyokka mu But it bulokozi. doesn't matter how long you've been in salvation. Naye si nsonga mu bulokozi omazeemu bbanga ki. What matters is what you know about what Jesus said. Ensonga kyekyo ky'omanyi ku Yesu kye yakola. Man, at that time I said, in the name of Jesus, Era mu kaseera ko ne ŋŋamba kati mu linnya lya Yesu go away. mugende. And I saw a dark cloud kind of smoke, Ne ndaba ekire ekiddugavu, omukka nga gulinga ekire which ekiddugavu, is like a diesel kind of smoke. nga gulinga oguva mu mukka gwa diesel. Omanyi bi diesel motoka ebikadde nga bikupi ogukka ogw'amaanyi. The whole room was filled with that kind of dark cloud. Ekisenge kyonna ne kijjula ekyo ekire ekiddugavu, And you could not see anything. nga toyina ky'olaba. And I heard voices. Ne mpulira amaloboozi. Tugenze, We've gone. tugenze, We've gone. tetulidda. We'll never come back. Those were the words I heard. Bye bigambo bye nawulira. And since then, Era okuva olwo it has never come back. tekigezangako kudda. Except I remember at least twice. Okujjako nzijukira emirundi 2. One day, Olunaku I lumu think I was either in New York. ndabika nali mu New York I had gone to preach the word. nga ngenze okubuulira. And somehow I woke up Ne nzuukuka and I felt the presence of the enemy. ne mpulira okubeerawo kw'omulabe. Because I knew his presence for so long, so I could sense. Engeri gye yanumbanga mmanyi okubeerawo kwe wekuba, n'olwekyo nali nsobola okiwulira nti waali. So I woke up Ne nzuukuka and I looked in the room ne ntunulatunula mu kisenge and I could see the presence of the evil one. nga ndaba okubeerawo kw'omubi, I could see even the curtains. nga ndaba ne curtains. And then when I woke up, Kati we nazuukuka I said, oh, ne ngamba, devil, oli wano. Satan, you're here. Kyawandiikibwa. It is written, Akuuma Isirayiri, he who watches over Israel tabongoota, neither sleeps teyeebaka. nor slumbers. N'olwekyo nze, So for that reason, nze nzizeyo kwebaka, I will go back to kubanga sleep. waliwo akuuma Isirayiri. Because someone watches over me. Naddayo buzi ne neebaka, I just went back to bed. kubanga Bayibuli tengamba nti yimukaawo otandike okugoba emizimu otandike okugimenya. Siina biseera bya kumenya mizimu na biseera bya kuwummula awo. Because the Bible doesn't tell me to do so, it was time to rest. Nze siraba mizimu ne mpanikinga. I don't see demons and panic. Because I know Kubanga manyi greater is he in me than the one in the world. nti w'amaanyi nnyo yali mu nze okusinga omubi ali mu nsi. Jesus, the Son of God. Yesu omwana wa Katonda. Abooluganda, Beloved, mbabuulidde Yesu I've preached to you Jesus, asobola obbatwala mu ggulu. the one that can take you to heaven. Mbabuulidde Yesu I've preached to you Jesus, oyo asobola obbalokola mu maziga gammwe gonna. the one that can save you from all your tears. Mbakwasizza Yesu I've given you Jesus, asobola obbasembeza kumpi ne kitaffe. the one that can draw you near our Father. Mbalaze Yesu I've shown you Jesus, oyo agaba obutuukivu okuyita mu kisa kye. the one that gives righteousness through his grace. N'abatukuza okuyita mu kusonyiyibwa kw'ebibi byammwe ng'akozesa omusaayi gwe. And he sanctifies you through the forgiveness of sins using his blood. Mbabuulidde Yesu I've preached to you Jesus, nga gwe mugaati ogw'obulamu, who is the bread of life, nga ly'ekkubo, who is the way, nga ge mazima, who is the truth. nga teri ayinza kusembera kitaffe And no one can come near the Father okuggyako ng'ayise mu ye. except through Jesus. Mbabuulidde Yesu I've preached to you Jesus, asobola obbalwanira entalo zammwe. the one that can fight all your battles. Ng'oyagala okuwangula entalo obulungi, If you want to overcome battles, ogenda kuyingira mu Yesu. you have to be in Jesus. Kubanga alina omwana wa Katonda, Because he who has the Son of God alina obulamu. has life.
naye atalina mwana wa And Katonda he who does not have the Son of God talina bulamu. has no life. Wadde omulaba atambula, Though you see him walking, oyinza omulaba ng'atambula, you might see him oyinza walking, omulaba ng'ayambadde, you might see him dressed oyinza up, okumulaba ng'ayambadde na bulungi, you might see him dressed up ng'alina well ne ssente nnyingi, and having a lot of money. naye jjukira But remember, bw'aba talina mwana wa if Katonda he does not have the Son of God, talina bulamu. he has no life. Sulemaani Solomon mu kitabo ky'omubuulizi in Ecclesiastes amugamba bw'ati says nti empologoma embwa ennamu that a living dog esinga empologoma enfu. is better than a dead lion. Yesu n'agamba omusajja And then Jesus told a man eyali azze omugoberera, who had come to follow naye him n'amugamba lindako mmale okugenda okuziika kitange, and said, but wait for me to go and bury my kubanga father, mulwadde anaatera okufa. because he's sick and about to die. Yesu n'amugamba Jesus told him leka abafu bali abaliyo, that let those dead, leka abafu bali abaliyo let the dead who are there baziike omufu oyo bw'anaaba afudde. bury that dead in case he dies. Yali ategeeza He meant atalina nze that who doesn't have talina me bulamu, has no life. wadde omulaba atambula Though you see him walk, si mulamu, he's not living. wadde alina sente Though he nnyingi, has a lot of money, wadde mugagga, though he's rich, talina he bulamu, has no life, kubanga tanaba kudda mu bwakabaka obw'ekitangaala. because he's not yet into the kingdom of light. Oyo akkiriza nze Whoever believes in me n'akkiriza n'oyo eyantuma, and believes in the one that sent ye me yekka aba asomosa okuva mu kizikiza is the one that has crossed over from darkness n'ayingira mu bulamu obutaggwaawo, into eternal life, n'ayingira mu kitangaala. into the kingdom of light. Naye oyo akyaliyo But whoever is still there, mmere ya muzimu, he's just food for the mmere ya demons. sitaani, He's just food for ali mu Satan. bwakabaka bwa sitaani, He's in the kingdom of Satan. ng'ate sitaani And Satan, omulimu gwe his work kubba, is to steal, kutta, kill, kuzikiriza. and destroy. N'olwekyo abali mu bwakabaka So bwe those in his kingdom tebalina bulamu. have no life. Essaawa yonna Anytime ayinza okuba atambula he can be walking n'akola bukozi ati and just knocks ne mulaba himself, ng'anegusa afudde. and you see him dead. Essaawa yonna Anytime ayinza okugenda okwebaka he may go to sleep n'azuukuka and wakes up nga takyasobola kukola na bw'ati. when he can no longer lift his arm. Ne bagamba gw'olaba oyo yali atambula. And they say he was walking. Naye ennaku zino tetumanyi munne yayebaka bwe basi n'aloota But omusota. we don't know what happened. Yaloota omusota ne gumuluma agenda okuzuuka nga tasobola kubaako He ky'akola. dreamed that he was bitten by a snake and he couldn't wake up. Kubanga sitaani kiyajja okukola ekyo. Because that is what Satan came to do. Talina muyambi. He has no helper. Oli mu bwakabaka bwe. You're in his kingdom. Ebisiraani, ebikolimo, ebintu nti byonna n'ateeka ku ggwe. All curses, witchcraft, so on and so forth up. Oyinza n'okukola obugagga bwonna ogenda okulaba enkeera waalwo nga phew. You might even accumulate a lot of wealth and it just goes like wind the following day. Kubanga tolina mwana wa Katonda. Because you don't have the Son of God. Yokaana n'awandiikira ekkanisa ya Asiya John wrote to the church in Asia Minor mu bbaluwa ye gye yawandiika. in his letter N'agamba nti alina omwana wa Katonda, that whoever has the Son of God oyo yekka y'alina obulamu. has life. Naye atamulina But he who doesn't have him talina bulamu. has no life. Temuli bulamu. No life. Naye ate abo abazze bafunye omwana wa Katonda, But those that have gotten the child of wadde mu God, nsi mulimu amaanyi ag'ekizikiza, though there are forces of darkness in the waliyo world, obwakabaka obw'ekizikiza there is the kingdom of darkness. tebusobola kukwatako. It cannot harm you. Kubanga abo kitange be yampa, Because those that my Father gave abo me, abali mu mukono gwange, those that are in my teri hand, ayinza banzijamu, no one can snatch them teri from me. asobola kukujja mu mukono gwa No Yesu. one can snatch you from the hand of Kasita ogamba nti Jesus. ayi Yesu, The moment you say that, oh olwaleero Jesus, from today, nkutwala okubeera mukama w'obulamu I bwange, receive you as the Lord of my life. nkuwa omutima And gwange, I give you my heart. wafiira ku lw'ebibi You byange, died for my sin. bw'omala n'oyatula
The moment you confess, nga Pawulo bw'agamba Abaroma just as Paul tells the Romans mu ssuula ey'ekkumi in chapter 10 n'olunyi olw'omwenda and verses 9, nti kasita omuntu alyatula Yesu nti ye Mukama w'obulamu that bwe if anyone confesses that Jesus is the Lord of their lives n'amukkiriza mu mutima and believes in his heart nti yafa ku lulwe that he died for his sake, oyo amaze okulokolebwa mu mitawaana he gyonna has been saved from all catastrophe. oyo amaze okuyambibwa He has been helped. teri ayinza kukujja mu mukono No one can snatch you from his hand. teri No one. testimony gye mbabula yali ku nze This is my testimony, si ku mulala not somebody else's. bw'aba yakikolera nze If he did it for me, si lwakuba nti nali musabi not because I was so prayerful, nali siri I wasn't. yansanga eri mu biragaalagala mu kunuusa amafuta ga nnyonyi na biki He found me doing drugs. saamala kukola bikola birungi I didn't first do good things. yansanga eyo He just found me there. nanenunulirira And he redeemed me. n'antukuza He sanctified me. bwe yamala n'alyoka nnyemusa And after he lifted me, kati nze yali omwonoonyi now me who was a sinner, kati ate nze mbabuulira enjiri I preach to you. nze yali agenda mu kufa Me who was destined to die, kati nze mbabuulira obulamu preach life to you. amaanyi amangi ago galyoke galabisibwe nti tegava eri muntu wabula gava eri Kristo oyo. That it may be known that that huge power does not come from any man but from Christ. kambawo ekyawandiikibwa kino Let me give you a scripture. nakinabadde ngenda obbasomesa va mu ndagaano enkadde naye kankireke olw'obudde I wanted to teach you something from the Old Testament, but because of time, let's leave it. but maybe we'll get time Naye tujja kufuna ebiseera. nkulage how you can fight a good fight. Nkulage engeri gy'oyinza okulwana okulungi. Physical battles, Entalo ez'omubiri spiritual battles. n'entalo ez'omwoyo. Omanyi ekkubo erikwatagana n'omusaalaba You know the way of the cross busiru eri abantu bagenda okusikirira. is foolishness to those that are perishing. Naffe bwe bwe twali, That is how we were. naffe bwe bwe twabirabanga That is how we used to perceive it nga nkyali mu ddiini. when I was still in religion. Bwe kityo bwe kyali. That is how it was. Naye kye navumanga But what I used to abuse, ne kye nanyoomanga what I used to despise, kati kye mbuulira, is what I preach. kati kye ly'essuubi, It is my hope. bwe butuukirivu, It is my righteousness. kye kitiibwa. It is my honor. Obulamu bwange My life, okuva bwe nategeera Kristo Yesu from the day I got to know Christ ne Jesus kye yankolera, and what he did for me, nange neegatta wamu ne Pawulo I joined Paul mu Bagalatiya essula ey'okubiri in Galatians 2, n'akanyiriri akabiri verses 20, w'agambira when he says nti kati si nze mulamu, that I no longer live. obulamu buno bwe nnina This life that I have, mbuyina lwa mwana wa Katonda I Yesu. have it because of the Son of God. N'olwekyo kati si nze mulamu, So I no longer live, wabula Kristo ye mulamu. but Christ lives in me. Kristo ye mulamu mu nsi. Christ lives in me. Kristo ye mulamu mu mmwe. Christ lives in you. Amazima matuufu mbabuulira amazima. Truthfully, I say, Right now abamu temunnaba kutegeera. some of you have not yet Ate understood. abamu mutegedde. Some of you know. Abamu mulabye ku Kristo. Some of you have seen Christ. Abamu mutegedde gy'abajje. Some of you know where he's gotten you Naye from. olw'ebintu ebingi, But because of all the surrounding, oluusi bimanyi okubaleetera okwerabira. at times you forget Okwegomba kw'ensi, the desires of the world, okwegeraageranya n'abantu abalala, comparing yourself with others. kimanyi okutubbako essanyu ery'obulokozi. At times it snatches away the joy of our salvation. N'olowooza nti obulamu kwe kuba n'ensimbi
n'emmotoka n'ebiki obwo bulimba bwa mubi. And you think that life is having money, having a car, having a house, but that is deceit from the enemy. Ebyo tubyetaaga. We need those things. Bikulu nnyo mu bulamu They bwaffe. are important in life, Naye si bye ebireeta obulamu. but they don't bring life. Amen. Amina. Kankuwayo ekyandikibwa kimu. Let me give you a scripture. Abakolosaayi. So, yeah. Colossians. Colossians chapter 2. Abakolosaayi 2. Where is Colossians? Okay, Colossians chapter 2. From verse, I'll read from verse 9 and then, Ngenda kusoma okuva ku lunyiriri lw'omwenda. for in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form, and you have been given fullness. Now I'm going to read in English. You follow the Luganda Bible there. Ngenda kusoma mu luzungu mugoberereyo Oluganda wano ku screen. Amen. People for Luganda, you can read on the screen. Verse 9. For in Christ all the fullness of the deity lives in bodily form. And you have been given the fullness in Christ, who is the head over every power and every authority. In him you were also circumcised in the putting off of the sinful nature, not with the circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ, having been buried with him in baptism, and God raised you up with him through your faith in the power of God who raised him from the dead. Verse 13. Now we are going to read together. Tugenda kusomera wamu. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. Read. Nammwe bwe mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'obutakomolebwa mubiri gwammwe, yabafuula balamu wamu naye bwe yamala okutusonyiwa ebyonoono byaffe. I just wanted to stop where I stopped. When you were dead in your sins, mwe mwali nga mufudde mu bibi byammwe, and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive. God gave you life. n'obutakomolebwa mubiri gwammwe Katonda yabafuula balamu. Now the life the Bible here is talking about is not the life of people walking. Kati obulamu wano Bayibuli bweyogerako si bwe bulamu bw'omuntu gw'olaba atambula. It is the life called eternal life. Naye twogera ku bulamu obwo obutagwawo. When I talk about the eternal life, is the life of confidence and faith in the Son of God, knowing that He is the Lord of your life. Bwe njogera ku bulamu obwo obutagwawo, njogera ku bulamu obw'obuvumu n'okukkiriza mu Mwana wa Katonda.
That ability which gives you confidence that you can bind evil forces and chase out demons. Obusobozi obukuwa obuvumu nti osobola okugoba emizimu n'emyoyo emikyamu. Life that puts you up far above principalities and powers of darkness. Obulamu obukuyimusa n'obeera waggulu w'ab'amasaza n'amaanyi ag'ekizikiza. Abalala babeera boogerera emizimu kati gyannumbye kakati njiraba kati ndaba kino gwe nga si kyolaba. Others say, I see demons, they attacked me, this and that, but you can't see that. Gwe si kyolaba. It's not what you see. Omanyi devil ayagala nnyo yeegulumize mu bulamu bwammwe. You know the devil wants to be exalted in your lives. Ekkanisa ya Kristo erina kubeerawo ng'eyogera amawulire malungi. The church of Christ should preach the good news. Yesu bwe yazuukira mu Matayo 28 ne mu Makko 16 n'agamba mugende mubuulire amawulire amalungi. Akkiriza n'abatizibwa alirokolebwa n'ebyamagero bino binaagendanga mu linnya lyange anaagobanga emizimu anaalinnya ku njabe z'obusago anaakolanga by'ebigambo Yesu yatulekera n'agamba mugende mubabuulire abantu. When Jesus resurrected in Matthew 28 and Mark 16, he said, go into the world and preach the good news, and whoever believes and baptized will be saved. Mugende mpabuulire nti laba bwe yazuukira n'agamba nti obuyinza bwonna bumpereddwa wansi mu nsi eri amagombe. Obuyinza kati nze mbuyina ne waggulu mu ggulu obuyinza obusonyiwa omuntu yenna okumutwala waggulu nze mbuyina n'olwekyo mbubakwasa kati mugende mwogere mubuulire amawulire gano amalungi. When he resurrected, he told them that all authority on earth and under earth and in heaven has been given to me. Naye church kakatufuuse babuulizi b'amawulire mabi. But the church these days preaches bad news. Omulaba avaayo mu masabo. The enemy leaves the shrines. Akimanyi temukyasobola kugenda He knows that you can no longer go there. N'akulumbira mu kifo nga liringa ekifo kiriko n'erinnya Kingdom of God's Temple. He attacks you in a place that is likened to a church. It has buildings like a church and has a name that is like a church. Era nga n'omuntu azaakutte Bible. And even the person that is going to deceive you come holding a Bible. N'alyoka akulaga. And shows you nga bw'okyali wansi mu bikolimo. how you are still accursed. N'akulaga nti jjukirayo bajjajja b'ebikoli ebintu bye baakola ebikolimo He bikyakulondoola. tells you to remember what your father's father did, that those curses are still following you. Ate omulala alyoka akulaga emizimu bwe gitambula egira gitambula kiro giyinza okujja bwe giti kakati wandiika kwata ekitabo kino owandiike tozanyisa mizimu gino bannange temuzanyisa mizimu atubuulira kakyere tozanyisa Yesu so si mizimu. It shouldn't be that you shouldn't joke with demons, but you shouldn't just joke with Jesus. Balinga babuulira ebigambo eby'amagezi naye nga butuwa. It is as though they are preaching words of wisdom, yet it is real poison. Yesu agamba mugende mbabuulire mbawadde obuyinza nalaba sitaani ng'agwa n'emizimu gye naye mbawadde obuyinza okugitambulirako obutambulizi bwe muti munaagigobanga mu linnya lyange kye munaasiba kinaasibwa bo bakugamba tozanyisa emizimu gitambula ekiro gigira mu biyenje gigira mu pusi guno baguyita guno gundi guwandiike wano kankubulire obwo si bulamu obwo butuwa kufa kubanga sitaani akimanyi takyasobola kuzayo mu masabo naye akyasobola okufuula okubeera ng'omusinza mu ngeri emu oba endala. Amen. Oba oyagala oba toyagala. Pawulo agamba abayigirizwa Paul tells the disciples, saagala mubeere abatamanyi ku nkwe ez'omulabe sitaani. I don't want you to be ignorant of the ways of the enemy. Kubanga ebiseera eby'oluvannyuma Because in the latter days, abantu bagenda kulekerera enjigiriza ey'okukkiza ya Mukama waffe Yesu Kristo bagende n'enjigiriza ekwata ku mizimu. people will stop listening to the true gospel of our Lord Jesus and listen to the gospel about demons. Omuntu akolebwa kyawulira. Man is made of words. Ebigambo bye birokola omuntu. Words save man. Balikkiriza batya nga tewali abuulira? How will they believe if no one speaks or preaches? Balibuulira batya nga tebamaze kutegeera Yesu okubatuma? How will they preach if they don't know Jesus and he hasn't commissioned them? Kubanga okukkiriza kuva mu kuwulira n'okuwulira ng'omuntu ayogera ku Kristo. Because faith comes by hearing and hearing by the word of God.
ekitegeeza n'okutya kuva mu kuwulira, Meaning fear comes from hearing. still. n'okuwulira ebigambo ebitakwatagana ku Yesu. Bassebo ne bannyabo, mwanaazibwa, mwalongoosebwa, mwatukuzibwa, muli baana ba Katonda, mulina omukisa, mulina we mulaga, temugenda kufa, mugenda kuba balamu bw'abanga Yesu wamukkiriza. So ladies and gentlemen, do not be afraid, do not fear. You're going to live, you're washed by the blood as long as you believe Jesus as your Savior. Ekyo kye nafuna nze. That is what I got. Nze nasoma Bayibuli I read the Bible. ne ntegeera obuyinza, I got to know the ne authority ntegeera Mukama kye yayogera. and what God spoke. Kinatandikirako kukola nze. And that is what I did. Saasabirwa, I wasn't prayed for. sijjukira gendako wa muntu yenna ansabire. I don't remember going to anyone for prayers. Omusumba wange gy'ali Entebbe, My pastor is still in Entebbe, omusumba Kaisaale Pastor Kaisali. gy'ali Entebbe, He's still in ne Entebbe. bw'ajja ajja babuulira. He will tell you even when he comes. Amen. Nategeera Yesu. I got to know Jesus. Kyova olaba kye ngenda obbawa. That is why I'm going to give you that. Agambye nti wano, you were dead in your sins and Timwali in the mufudde mu bibi. uncircumcision of your sinful nature, but God made you alive with Christ. Mwali nga mufudde olw'ebyonoono byammwe n'olw'obutakomolebwa mubiri gwammwe, naye Katonda n'abafuula balamu. That means now you are alive, Kitegeeza kati oli mulamu, not the life. si buno obulamu obwa bulijjo. It has to be a revelation. Kuyina kuba kubikkulibwa. You know, the kingdom of God is in you. Obwakabaka bwa Katonda buli mu mmwe. Gw'obikkulwa n'ogamba, oh, kati ntegedde. It just gets revealed to you and you say, oh, now I know. Ekitangaala ekyo Bayibuli egamba nti olubereberye waaliwo kigambo, ekigambo ne kiba Katonda, ekigambo ne kiba naffe, ekigambo ne kifuuka omuntu. Mu ye mwe mwali obulamu. Obulamu obwo, mamini mu ye mwe mwali ekitangaala. Ekitangaala ekyo ne kifuukira abantu obulamu. The Bible says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh, and it came to live in you, and it became the light, and that light is the life. Ekitangaala ekijja munda mu ggwe bw'oti ng'otegedde bw'oti bwe pa n'omala otegera bw'oti gwe ky'otegedde ggwe. That light that comes in you and you get to understand something, that thing you get to understand Kye kikufuula ow'eddembe. sets you free. Kasita otegeera omwana wa Katonda, oyo omwana wa Katonda gw'otegedde akusumulula, ate bw'aba akufudde ow'eddembe oli wa ddembe ddala. The moment you get to know that Son of God, He sets you free. And if the Son sets you free, you're free indeed. Gamba nti, ayi Yesu, Say, Jesus, obulamu bwange, my life, omutima gwange, my heart, eby'omu maaso gange, my future, eby'emabega, my past, by'empitamu, whatever I go through, byonna mbikukwasiza mu mikono I gyo. surrender it all to you. Gwe Mukama w'obulamu obwange. You are the Lord of my life. Mukubireko mu ngalo. Clap for Him. Kamalirize wano. Let me finish. Number 1, he made you alive. Ekisooka yakufuula omulamu. Number 2, he forgave you all your sins. Ekyokubiri yasonyiwa ebibi byo byonna. Agambye yakusonyiwa ebibi byo. He said that He forgave all your sins. Kati devil akugamba The devil tells you yakusonyiwa ebibi byo. He forgave your sins. Naye simanyi enkya bw'onaabeera. But I don't know how you'll live tomorrow. Nekyo kiri yakikusonyiwa. Okay, He forgave the past sins. Naye jjukira, But remember, nze mmanyi. I know. Kati oyakuyimirira osabe. You want to stand up and pray? Gwe You, osobola okusaba. can you pray?
biveeko no biva kusobola kuwulira mukama. Quit, he even can't listen to you. Owooluganda abadde ayimusiza emikono A okusaba person who had lifted his hands to pray ng'atandika okukka emikono mpola. starts lowering the hands. Batandise okumujjukiza bwe yalimbye luli, They are bwe yayombye, bw'ataasabye. The devil is reminding him of how he quarreled in the morning, how he didn't pray. Bw'amala okuggwamu amaanyi nga deva muganda amanyi akati gwe nabbivaako gwe toli w'amaanyi alina ekyolala gwe ne kano takumanyi tolinamu. And then when he gets discouraged, the devil starts to whispering, I told you before, you're not as strong as the others. Even the Lord doesn't know you. Bwe nali naakalokoka When I just gotten saved, taani yantomentinga nnyo n'ekintu kino. the devil tormented me with this. Nzijjukire amafuta ge nanunsanga I used to remember the drugs that I used to take, n'ebintu bye nakolanga. all that I used to do, Banka gye nali ngenda okubba, the bank that I was going to rob, airport ebintu bye twabbayo, the things we stole from the airport, n'ekibiina ekyo kye twalingangamu. that gang that we Kati had. nga ndokose So when I got saved, ndokose I was saved. kati yabwengenda okuyimusa nti emikono But each nsinze time I wanted to lift up my hands nga and deva worship, ngamba gwe the devil could tell me, you gwe yakozesanga drugs who used to do gwe drugs, akati nga kinsumbuwa nga ndi mu kyaki it troubled me a lot while I was in church. nga bwe batandise okusinza nsinze bulungi Each time I wanted to totally surrender and worship God, ng'omulaba akomyawo buli kibi kyonna kye nali nkola. the enemy could play all the list of the things that I used to do. Jukira nali naakaloka kumpi emyezi ng'ebiri esatu awuunawuna mu bbanga eryo myezi 5 nga ntawaanya ebintu ebyo ng'akomyawo akukondeminge. I just had gotten saved for like 3-5 months, and he used to condemn me every day I wanted to Mba pray. ntadde emikono waggulu nga nti gwe gijjeeyo. Each time I lifted up my hands, he could tell me, just put Oli them mwonoonyi down. nnyo 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 nnyo. You also a witness. You know that you are a sinner. Ng'ekigambo nkisoba wano naye nga kigaana okuyingira wano. I could read the word, but it couldn't enter my heart. Naye olunaku lumu nzijukira But one day I remember, twali tusinza oluyimba olugamba Katonda mulungi, haleluya, Katonda mulungi. Ne nyimusa emikono ngambye Katonda mulungi, Katonda neno omuntu angamba oli mwonoonyi Katonda si mulungi kugwe. we were worshiping a song saying God is good. And as we lifted up our hands, I was also worshiping. And someone told me, yes, God is good, but not for you. So put down your hands. Kukola ne ngamba Mukama. I said, God. Ne nfukamira wansi nga Mukama nnongoosa ontukuze. I knelt down and said, God, now wash me clean. Nabeeranga mu kusiiba nenkuddamu nga njagala Mukama ansonyiwe. Mukama nga siga nga njagala okusonyibwa neewulire nti kugamba kwolwo antukuzza nga nze njagala nkiwulire physically nti antukuzza. I used to pray and fast every now and then because I wanted to feel it in my physical body that God has made me clean now. Naye kwolwo But that day, nenteeka emikono bwenti wansi I would put down my nga tuli mu hands service in the service. nga Mukama. I said, God. Kati nze nga bansomesa nti condemnation eyo guilt eyo aba Mwoyo Mutukuvu ng'akulaga tonaba kwetukuza. I was taught that condemnation is the Holy Spirit telling you that you're not yet clean. Which is not true. Atenga si kituufu. Mala kutegeera byawandiikibwa. You first get to know the scriptures and know. Ne ngamba abooluganda nabo baali tebamanyi Bible nga bambuza bubuza. And I said they didn't know the Bible. They were making me astray. Nga mpulira mpwedde mu nkooye. I felt so tired that Mpulira day. guilt egaanye okunvaako. That guilt had not left me. Naye mu kaseera ako ne ndaba okubikkulirwa ne ndaba ekintu mu maaso gange ekitangaala mu maaso But gange. at that time, I saw a light before me. Ne ndaba mu maaso gange nga Kristo ali ku musaalaba ng'ali just near like this nga mulaba bwenti. I saw Christ at the cross and he was so near me. Nga ndaba waggulu bwenti nga mulaba bwenti wansi kati ngenda okumutunula bwenti amangu ag'omusaayi ne gujja ne gunjiikako ne guntomera ne ngwa ekigwa wansi mu service. When I looked at him, I saw drops of blood falling on me, and that's when I fell. Ogamba neekanga nnyo bwenti neesanga nga ngudde ekigwa. I was so scared and I found myself down. Bwe navaamu And when I left that place, ne ngenda ew'omukyala w'omusumba. I went to the pastor's wife.
ne mubuulira ekintuuseeko. And I told her what happened to me. Nambuuza nti obadde otera okwesalira omusango? And then she asked, have you been condemning yourself? Nze yii. I said, every day. Naga nti Yesu ne bw'omulabye nga namulaba ekifaananyi nga mulaba ali bw'ati ku musalaba nga asika omukka ng'ali mu agony. He said, the reason you saw Jesus at the cross in that kind of agony, Nali mulabye bwe ntyo. that's how I saw him. Kyali kitegeeza nti Yesu akulaga mwana wange nakufiirira dda. Meant that Jesus was telling you that, my son, I died for you long time ago. Mwana wange ekibi ekyo nakisonya bisonyiwa dda byonna. I already paid all that sin and I already forgave Saakoma you. bukomi ku ekyo kyokka wabula nakusonyiwa n'ebigenda okujja mu maaso. I didn't forgive only your past sin, but even your future sin. Nakudeclaringa holy I before me. declared you holy, oli mutukuvu maaso gange. Kyovula nti okwatula Yesu ng'omulokozi kikulu nnyo in That life. is why it is very important to confess Jesus as your Savior. Having cancelled the written code, and when you were dead in your sins, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Number 14, ekirala kye yatukolera, he cancelled the written code with its regulations. N'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka. Kati osangayo omuntu ate ng'akuzza mu mateeka. Yasangula endagaano He eyali ewandiikiddwa mu mateeka. cancelled the written code Agaali gawandiikiddwa nga gakunenya. that was condemning you. With its regulation that was against us and stood opposed to us. He took it away, nailing it to the cross. Soma. N'okusangula endagaano eyawandiikibwa mu mateeka eyatwolekera eyali omulabe waffe nayo n'agiggyamu wakati mu kkubo bwe yagikomerera ku musaalaba. Number 15. 15. Having, in other words, something else, what he did for you, he disarmed the powers and authority, and he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Kwe yayambulira ddala abafuzi n'ab'obuyinza n'abawemuukiriza mu lwatu n'abawangulira ddala. Ekisooka yakufuula omulamu. First of all, he gave you life. Ekyokubiri n'akusonyiwa ebibi. Second, he forgave your sin. Tolinaako kyakunenyezebwa gwali mu Kristo Yesu wabanga Yesu ye Mukama wano. If you're in Christ Jesus and he's the Lord of your life, you're not condemned. Ekirala yakuggyirawo ebintu byonna ebyali bikuziyiza okusinziira ku mateeka nga tebikukkiriza kubeera mutukuvu And the wakati wo ne third thing Katonda. is he cancelled every written code that hindered you from being righteous before God. Ekyokuna Fourth, n'ayambula ab'amasaza ab'amaanyi, in other words ab'amaanyi ategeeza kuva ddala ku Sitaani n'emizimu gye gyonna n'agyambula ebyokulwanyisa ku lulwo ggwe. he took away all the yama, all the forces from all the demons and Satan. Disarmed. He disarmed them. The word to disarm means to render powerless, useless, impotent. Okuggyamu amaanyi kitegeeza ekintu okukiggyako amaanyi ne kiba nga tekikyalina mugaso, tekikyalina kye kisobola kukola. Kyova olaba bagamba mugende mugobe emizimu. That is why it tells you to go and chase demons. Naye mumanyi But you know, ebiseera ebisinga ate mwe mukaaba emizimu. most time you cry because of demons. Akati musumba omanyi jazze. Pastor, you know they came. Akati gyalumbye. Now they attacked. Yajjidde mu mmese. They came through rats. Omanyi kapa enzirugavu ebeeraga You emizimu. know that black cat. Bwe gikaaba n'olyoka ozuuka n'ogamba When it cries, you wake up. I bind. Nogamba nkusiba mizimu gwe mbasiba. Muliwummulako ddi mu Kristo. When will you find rest in Christ? Mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I'll give you rest. Mujje muwummule. Come and find rest. Mugwe mu kifuba kya Yesu. Come into Jesus, his bosom. Aleme okwebaka newankubadde okubongoota. He who keeps you will not sleep or slumber, Gw'osobola okwebaka. that you may sleep.
nyama temukyasobola kwebaka. That some of you cannot sleep. Nagirabye nagitegeddeka I saw them. gigobe mu linnya lya Yesu Cast Kristo. them out in the name of Jesus. Twala obuyinza bwo leero. Take over your Manya nti oli authority. mwana wa Katonda. Know that you're a child of God. Akugambye nayambula ddala n'enkwambulira ddala ab'obufuzi n'ab'obuyinza ne mbajjako amaanyi gaabwe gonna. He has told you that he disarmed the devil, all the authorities, all the principalities of their power. Bw'ayogera awo aba ategeeza binnya bingi, simanyi abachwezi, simanyi emisambwa, simanyi eddogo, simanyi biki, byonna by'oyinza okulowoozaako awo biteeka awo yabyambulako amaanyi. Ku lulwo y'ensonga nze byali bintuulako binfudde akagoma naye nga bintuulako butuuzi bwe biti, naye Yesu bwe yajja n'alyoka anteekerateekera emmeeza nange ne ntuulako abalabe bange n'abafuula emmeeza y'ebigere byange. Amen. Emizimu egyantuulangako ati nze ngituulako nange mu linnya lya Yesu. I sit on the demons that used to sit on me in the name of Jesus. Endwadde ezantuulangako ati nze nzituulako, nze nsabira abalala endwadde I zigende. sit on the diseases that used to sit on me and I pray for people to get healed of their diseases. Kubanga Yesu yabyambula. Because Jesus disarmed them. Muwulirize ebigambo bino. Listen to these words. Leka Omwoyo Omutukuvu abayambi. Let the Holy Spirit help you. Munaafuna ekiwummulo. You will find rest. Munaawummulira ddala. You will rest. Munaawulira omukwano ogwa You Kristo. will feel the love of Christ. Munaasemberera kitammwe awatali kutya. You will draw near to your Father without fear. Musemberere namulondo y'ekisa. Come near the throne of grace, Mufuneyo okusaasirwa n'ekisa. that you may obtain mercy and grace. Ne Katonda n'abawummuza. And God will give you rest. Ekiwummulo kyammwe ye Kristo. Your rest is Christ. Wummula. Rest. Wadde entalo weeziri. Though there are battles on the outside, Ebisoomooza weebiri. though there are challenges, Ebintu by'osisinkana weebiri. there are many things you meet on the way. Nkulayirira. I swear to you Buli viivi that every knee na buli linnya and every tongue ligenda kufukamira. will bow and confess. Olw'okuba Yesu ye Mukama w'obulamu bwo. Because Jesus is the Lord of your life. Buli viivi lya buli kintu. Every knee of everything, Siriimu, AIDS, kansa, cancer, TB, TB, bwavu, poverty, bikolimo, curses, kwonoona, sin, bunafu, weakness, bugayaavu, laziness, ntalo, battles, kulekebwawo, being forsaken, kukyayibwa. being hated. Ago gonna mannya All those are names ag'ebintu ebirumba abantu. of things that attack men. Naye buli bw'oligamba nti Yesu ye Mukama, But whenever you tell them that Jesus is buli Lord, viivi lya buli kintu ekyo every knee of that specific lijja thing kufukamira will bow ku lwa Mukama waffe Yesu. before our Lord Jesus. Mugenda biraba, You will see that. mujja biraba. You will witness it. Mbirabyeko, I've seen that mbikakasizza. and I've come to confirm Ndi them. bujulizi. You are my witnesses. Endwadde ey'olubuto yafukamira. That disease that attacked me, Omutwe The intestine bowed. ogwannumanga n'enzirika gwafukamira. that chronic headache now knelt down before the Lord. Tensorites ezannumanga tesobola na kulongoosebwa ezo zaafukamira. The tonsillites knelt down before the Lord. Omuzimu oba ekika ky'emizimu ekyo kyannumbanga ne kituga kyamba nakyo ne kifukamira. Those evil spirits that used to strangle me bowed down. Emize egyali ginzimbyeko akayumba gyafukamira Those bad habits bowed down ku lwa Mukama waffe Yesu. because of our Lord Jesus. Obwavu obwantiisanga That stinking poverty, ne bubeerawo. that wars, Bwatuuka ne bufukamira. a time came and it bowed. Naawe ekiseera kijja. So your time is coming.
buli kintu kigenda kifukamira mu biseera byakyo. Everything will bow in its time. Ojja kutuuka ekiseera otunule emabega A time will come and you look back ogambe nti amatendo gaddire Kristo. and say, praises be unto Christ. Katonda wammwe, Your God, Katonda wange, my God, kitaffe our Father, era nga ye kitammwe, and your Father, kaabankuumire, may He protect you, abanteekere ku mutima gwe, put you close to His heart, muwulirize omutima gw'engeri gye gukuba, that you may hear His heartbeat, abasembeze kumpi n'ebirowoozo bye, that He may draw you closer to His thoughts, musobole okumanya by'alowooza. that you may know what He thinks. Teri ayinza kumanya mulala ky'alowooza No one can know another's thoughts okuggyako omwoyo amulimu, except the Spirit within. naye nammwe mumanye Katonda ky'alowooza But be able to know what God thinks okuyita mu maanyi ag'omwoyo. through the power of the Spirit. Omwoyo omutukuvu oyo yabaweebwa That Holy Spirit you were given ye mwoyo abeera ne Katonda, is the Spirit that dwells with God. amanyi Katonda by'alowooza. He knows what God thinks. Ajja kubibabbirako He will tell you. ababikkulire, He will reveal to you. mulyoke mulabe obugazi And then you will know the width obw'omukwano gwe, of His love, obuwanvu the depth obw'okusonyiyibwa kwe, of His forgiveness. obugulumivu You will know the height obw'amaanyi ge of His power n'obuyitirivu and the greatness obwa pulaani ze muyina, of the plans He has for you. nga wadde oyita mu kiwonvu eky'okufa essaawa zino. That though you go through the valley of the shadow of death right Bw'olimala now, okubikkulirwa if it gets revealed to ojja you, kusobola okugamba you will be able to say nti wadde mpita mu kiwonvu that eky'okufa, though I go through the valley of the shadow of death, mmanyi nti tewali kabi kagenda kuntuuka. I know that it will do me no harm. Munda mu nze nina confidence nti Katonda agenda kunteekerateekera emmeeza mu maaso g'ebintu bino byonna ebibadde And I'm binsibuka. confident that God will prepare a table for me before all these things. Ate era nkimanyi And I know obulungi, that goodness, ebisanyusa, and all that pleases, eby'ekitiibwa, all the glorious things, ebintu by'obwakatonda, godly things, ebireeta emirembe, those that bring peace, binaagendanga wamu nange will go with me emirembe gyonna. all the days of my life. Bw'otuuka mu kigero ekyo When you reach to that extent, ojja kuba ofunye emirembe. you will have obtained peace. Wadde wabweru olaba ntalo, Though there will be turmoil on the outside, naye munda mu ggwe inside you, ojja kuba olaba obunene bwa Kristo, you will see the greatness of Christ. ng'osobola okwekweka mu Yesu, You will be able to hide in Christ. ne bakusanga ng'owummudde mu Yesu, And they will find you resting in Christ. nga wabweru entalo ziyuga, When there is turmoil and chaos outside, ebigambo byogerwa, words are being spoken, ebintu birumba, things are attacking. naye ggwe munda But in you, you will ng'amaaso rest. gatunuulidde ye. You will focus your gaze on Christ, Kiryoke kituukirizibwe, that it may come to pass kiki ekinaatwawukanya ku mukwano gwe tulina eri Kristo? that what can separate us from the love of Christ? Njala, Is it hunger, bwavu, poverty, kulekebwawo, being forsaken, kuvumibwa, being abused, kukyayibwa? being hated? Ebyemabega ebyo The past oba ebintu bye tuyitamu leero, or the present? bye tweraliikirira eby'omu maaso? Is it the future? Bamalayika The angels oba mizimu? or demons? Biriwo ebiyinza okutwawukanya? What can separate us? Mu bino byonna, That in all these wadde things, binaalumba, though they may attack, amawulire amalungi gali nti the good news is bijja kujja, they will come bijja kuvaawo, and they will go, naye ffe tujja kusigalawo, but we will stay kubanga ffe tuli bawanguzi because we are more than conquerors. n'okukirawo We are more than mu conquerors Kristo Yesu. in Christ Teeka Jesus. emikono gyo waggulu, Now Mukama lift up omwebaze. your hands and thank Him. Mwebaze mu bigambo by'osobola. Thank the Lord in your words. Yogera eri Kristo ky'oyagala. Speak to Christ. Bw'oba nga obadde mu kizibu saba. If you are in trouble, pray.
bw'obanga oli mu buzibu saba If you're in trouble, ogambe nti pray. Mukama leka omukono gwo gujjewo obuzibu buno. Tell him, Lord, let your hand take away this Kino trouble. golokoka okirwanyise kiveewo. Arise and fight against this. Oli mu bwetaavu, Are you in need? yogera ne Kristo asinkane obwetaavu. Speak to Christ in order to meet your need. Oli mulwadde, Are you sick? ngenda kwogera oyogere owonyezebwe I'm going to speak and you get mu healed. linnya lya Yesu. In the name of Awo Jesus. wennyini w'oli Right where you are. wonyezebwa, Be healed otukuzibwe, and be sanctified. sumululwa Be set free. mu linnya lya In Yesu. Jesus' name. Oli musanyufu, Are you happy? Mukama alina by'akoledde. Has God done something for Wegenda mu you? maaso nga weebaza, Go ahead and sing songs of omugambe praise. nti neeyanziza kitange. Tell him, Daddy, thank Weebale you. mukwano, Thank you, my friend. gaziya obulamu Now bwange, enlarge my life. yongera okugaziya amaterekero gange. Continue enlarging Katonda me. kagaziya amaterekero gammwe. May God enlarge your Katonda wammwe boundaries. kabakuume. May God keep you. Katonda wammwe kabagaziye. May God enlarge you. Katonda wammwe kabalaga obunene. May God show you his greatness. Katonda wammwe kalwanyisa abalabe bammwe mu maaso May gammwe. God fight all your enemies before you. Katonda wammwe kabalaga obuwanguzi buli lunaku. May God show you his victory every day. Mu linnya erya Yesu, In the name of Jesus. mu linnya erya Mukama In the waffe, name of our Lord. Katonda kabagulumize. May God exalt you. Katonda kabawa amataka mugagule. May God give you lands. Katonda kabawa amamotoka mugavuge. May God give you cars and you Omukisa ride gwa them. Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo gubatambulireko. May the blessing of Abraham, Isaac and Jacob be upon you. Obulamu obwali ku Musa ne Ibulayimu kabubabeereko. May the life that was on Moses and Abraham be Tem- upon you. Temulifa nga mukyali bato. You won't die young. Mugenda kubeerawo mulangirire ebikulu bya You Katonda. will live and declare the great works of Emyoyo God. egy'okufa tugigoba mu linnya lya We Yesu. chase out every spirit of death in the Emyoyo name gy'obwavu of Jesus. tugigoba mu linnya lya We Yesu. chase out every spirit of poverty in the Emyoyo name of Jesus. gy'endwadde tugigoba mu linnya lya We Yesu. chase out every spirit of diseases Mu linnya lya in the Yesu. name of Jesus. Leka amaanyi ga Kristo agaleeta obulamu Let gabeere mu the mmwe. power of God that brings about life be in you. Katonda kajje gye muli mu birooto, May God reveal himself to you in ne mu dreams kwolesebwa, and in visions ne mu nsimbi zammwe, and in your finances ne mu bizinensi and in zammwe. your businesses. Katonda kajje n'amagezi ge mu mitwe May gyammwe. God come with his wisdom in your Mubeere ba hands, mukisa nga mufuluma, that you may be blessed as you go out ba mukisa nga muyingira, and blessed as you come in, ba mukisa nga mwogera, blessed as you speak ba mukisa nga and mupulaninga. blessed as you plan. Omukisa gwa Kristo May the blessing of Christ leka gubabikke ng'ekire, cover you like a cloud. gubeetoolole nga bulangiti. May it surround you as a blanket. Omukisa gwa Kristo The blessing of Christ, leka gubatonyere ng'enkuba let it rain down as mu buli kye rain mukola, in everything you mu do. linnya lya Yesu, In the name of omwana wa Jesus, Katonda omulamu. Son of the living Kubera God. Yesu mu ngalo Now ez'amaanyi. clap for Christ. Bw'oba wooli nga towangayo obulamu bw'eri Yesu, njagala okulanga oteeka omukono waggulu bw'oti. If you're